Ng'ayogera eri abantu ababadde bakungaanye ku kyuma ekigenda okwongera omutindo mu disitulikiti y'e Mubende, Minisita avunaanyizibwa ku makolero Amelia Kyambadde asiimye nnyo bannannyini makolero okuyambako gavumenti okufunira abantu emirimu. Njagala okwebaza banneekolera gyange. Kino ekyagisi ekisoose mukubire mu ngalo ate musete. Ono era asiimye nnyo enkolagana eriwo wakati wa gavumenti ne bannamakolero mu kutumbula enkulaakulana y'eggwanga. Endaffe gye twali twebazeemu akatono era nkwebaza. Thank you so much for that. I'll translate that. Wano abakulembeze mu kitundu kino we bategeereza minisita ono nga bwe basanga obuzibu naddala ku ddaala lye bakozesa ekyeyongedde okutalaganya omulimu gwabwe ng'abalimi n'abasuubuzi ba kasooli. My appreciation to Uganda Aponyi for choosing again Mubende as the area to promote value addition and production and productivity. Minisita era yeebazizza Apollo ng'ono amanyiddwa nga Aponyi olw'obumalirivu bw'alina okutandika omulimu guno ogw'okwongera okukulaakulanya ebyobulimi mu ggwanga nga ssaawa amakolero agongera omutindo ku birime.